Abe simusenga tugende tukakanamu. Abe guys. Abe simu tukakane. Bane guys, tugenda kwere interview only once. Tetugenda kuddamu. Okay? Only once. Tulipenda. Are we okay now? We fine? Understand what exactly transpired as he came for nomination. Now that he's duly nominated, what happened to him? Council, which events led to your nominations today? What describes the environment earlier? Basebo ne banyabo. Olunaku lwa leero teruwoomye. Amakya ga leero tubadde tuteekateeka tujje wano nga bwe twakkaanya ne Electoral Commission n'etuwa buli omu bw'alina okujja. Nze n'ekibiina kyange baatuwa essaawa 5 ez'okumakya. Kyokka essaawa awo 2 n'obudakiika abasajja ne bajja ne baba nga basazeeko ekifo ky'Ewambogo we tulina okuba n'abantu baffe, we tulina obbasiibula nga tujja wano ate oluvannyuma tubasange nga bwe twateesezza jo n'abapoliisi. Kyannaku abasajja abo baakedde waka wange, baakeddewo abantu bonna abandi ku lusegere, ate ne batakomaoko ne baba nga batulondoola buli we tudda. Era kye bakoze olwaleero ne bakwata omuntu wange gwe nalonda nga y'alina okumbeera ku lusegere ne bwe siri y'alina okuggusa ebyo bye sikoze, bwe tuyita official agent. Bamukwatidde Ewambogo ne bamuteeka mu drone ne bamutulugunya n'ebiwandiiko byonna ebikolwa mu kwewandiisa byonna ne bamukwata nabyo. Ate nange ne banjigga gye mbadde ndi nga bano bafeffetta n'enzirukayo buddusi kuyita mu kadirisa oba emmanju wa hoteri gye nasuzeemu kuba nabadde ntya okujja okunsanga ewange mu kiro bannemese okujja okwesimbawo. Naye era basobodde okuwamba ebiwandiiko byaffe, okubuzaawo omuntu waffe, okumutulugunya. Ne tujja wano ne tutegeezaako ku Electoral Commission ng'abagezi ate nga bateeketeeke mu nsonga zino, ne tutandika okukola n'abakulembeze b'NUP okuddamu okujjuza empapula endala. Kale oluvannyuma olw'okubanga babatadde ku nninga abo abali mu buyinza ab'effugabbi babadde nga balina okuta omuntu waffe, era tubadde tuli awo ng'alabiseeko. Tumaliriza ensonga kati nominations ziwedde, kwewandiisa kuwedde basebo ne bannyabo bannayuganda abali eno. Bwe tuva wano tuddayo ku kifo kyaffe Ewambogo tugambe abasajja abo bakwata mundu abaliwo abambadde ebyambalo ebya buli kika timuveewo wano tuzze okukuba olukuŋŋaana lwaffe nga bwe twabadde tuteeseteese. Kuba ddembe lyaffe lya bwebange okunyumirwa ekibiina kyaffe eky'ebyobufuzi, ddembe lyaffe lya bwebange okusisinkana be twagala okuba nabo, okwesimbawo, okunyumirwa abo bonna be twagala okuba nabo nga tuli wamu nabo. Era gye tulage Kawempe ku kisaawe Ewambogo emabega w'omuzikiti we tudda bwe tuva wano basebo ne bannyabo. Ejjo basebo ne bannyabo twatudde n'abakwata mundu abakuuma ddembe abalina oddikuuma kaakano abamu ku bo nga be balirinnyirira nti tujja kumaliriza okwewandiisa tuddemu tusisinkane abantu baffe. Era ekyo twakikkaanyizaako nga tuli mu ofiisi ya RPC Regional Police Commander atuule Kawempe awo ku poliisi. Era ffe tukyali ku ndagaano eyo gye twakkaanyizaako twewuunya bwewuunya okuba nga bazze okusaalimbira ate we tulina okubeera tugenda bagobawo bwe tuva wano. Mwe bannamawulire bwe muba muwakana mujje nga mutugoberera mulabe oba tetugenda bagamba baveewo. What describes your day-to-day as you came for nomination? What exactly were the challenges? We had prepared well in concert with the Electoral Commission that today at 11 a.m.